Yes, Twakuretera Nkore again and again, he's a man in another one. Rickman producer, John Kicks the writer. Yeah, my December girl, my sweet love. Yes, Twakuretera Nkore amazina nkabulijoni banita sikaina na kana kwachira program omerato nkabulijoni mutumanyangu ito we are the home of the celebs ito aho kuba utari na celebrity ito ntuba turiho kandi kwisi aho bice kumufaho ningashi we natwazata nakorata iwe kwa Nkore Media utakayiba kuza YouTube channel yitu ukasubscribinga ukalikinga kandi utakayiba kusharinga videos zitu na mnonga aba families and friends bawe ugambira uskayot nomanya uti otisasha yabarinka yabari ya TV utakayiba gambiraho nanka utunanka yabari ya Nkore Media wakachenga kantako weza so erizo bankaburijo nabataya isaho celebrity kandi nawe naza kuba natugambira ugendorera music naza kuba natugambira nakunda ki ngwe nico kumumakinga nakwakira program se ninge nakira amazina nibanyeta izeman Adamz the Paris. Wow, ndamse abakutureba Nkore Media. Nabakuraho viewers, all the viewers mwebare kuhagira TVG Nkore Media kandi mwongerera no kusharinga please let's be supportive basi kuhagira abana beitu tuhagira ikintu kitu eki and we move on to another level. Yeah man, umuntu ari kureba Nkore Media zashaha naenda kumanya izeman Adamz no. Really, story yanje ni chakujishoteninga. Izeman is a guy who came from rags to the table of kings and queens. Out of from Kizungu Mbarara, where you people, you always fear to step up. But for us, we've been there, we've grown up from there, and we're still there, and we're bigger than what you think. Yeah. Yeah, man. Kakati, Izeman Adamz, akola mulimu ki? Zendi muyimbi. I'm an artist, I'm a professional MC, and of course, Musajja wa media. Okay, or you music types? I do Afro music, but now I do urban Afro and Afro Zouk. Abanji bamanyira kayimba ke bayita let me go nsango wange. Katuwe makapera nari yo ku Nkore Media akategera atikanuke keke yabadategeza. It was like my December girl, my sweet loving, yekwe asinga basinga bulunjabo, bona tugende singo mugambe, yenze omwami agwe ali nanga atatuka, let me go sango wange. Wow, that's Chakala amazing. Kugenda nsange ngatane baka, yes man. Akakayimba Kayimba nakakolera ku Elgon Studios. Nenkashote Elgon Films. Yakawandika we muita John Kicks the writer. Ate nakadirectinga. Ani yakaproducinga? It was Prosper Sky. Okay. Ne Richie. Obudobo Prosper. Bakatula as a team. It was a team of 7 people. Yeah, sound engineer ali Prosper Sky. Yategeka ebivuga yali John Kicks yenakawandika nagira as a writer, then Richie nakatulamu nakakuba, then sound engineer yali Prosper Sky because he's one of the good sound engineers between Western Uganda. Chirungi. Okay, akeshongoro kamazire bwire ki audience? It's been now 3 years. Yeah. Okay, akakayimba kakujukiza ki bokayimba cause nze nakawulira ko ya it's a very nice hit atenga nze bwenkayimba kayina kye kanzijukiza katatibwe kakujukiza ki? Nothing much. It was just a message. I just wanted to throw a message to my fellow brothers and sisters who are out there. Abafumbo nti is call osolo ogende wakanga buchali. Changu nnyo okuba n'omukyalo bano banamaka naye tugafuddeko tutya gende wakanga bukyali olabe kumwagalwa abaana basobola okumanya nti daddy ono yeeyisa bwati ne bwati. So I was just throwing the message nali ngezaako okukanyiga message to my brothers and sisters out there basobola okuba nga bamanya nti kyangu nnyo
okuba n'amaka naye kizibu nnyo gamenteninga kyekireta nti most of the time abasajja tugenda late waka, so gendako bukyali ewaka osobola ku baana n'omwagalwa obwo aba mukyalo ono asobola ng'akwenjoyinga tuleko ku bisambaga pepi mpulira mu bulamu bwange I feel this or I feel it whenever I look at you I feel it because oze bukyali nakunokusiga pepi owulire empuyo genda onaabeko nakwaka juice nokanywa like the lady feels like bambi ayagalwa ate ne bwabadde mu nsobi nomuga I'm sorry darling you understand nomutereza yeah okitegeera kakati kana akayimba go wagamba right cause ongambye sigwe yali right yeah kati go wagamba right mu kana akayimba njagala mu eno message bweti oba ye it was his thing nagamba katika muwandikire luno lwe rugendo okunyuma. Of course music is always works with teamwork. Bw'oba toyina kye bayita teamwork tosobola kukola music. Kyovola nti abayimbi abasinga bolaba nga tebakola nnyimba ne zitutumuka si because tebasharinga ideas. Bw'oba ogenda kukola oluyimba nze nga nze ndimu oluwandiisi what I do mba nyina theme kye bayita theme njagala kuyimba kipa now ye nyimbira baani omuyimbi yenna olina okusooka okurealizinga baani benyimbira audience yange eri ki. So once you realize that no matter nze nyimbira bafumbo oba audience yange ya corporate baagala ki kati goyimbira ki nze nyimbira corporates n'abantu abamaze okuba nga bakulaakulana mu ndowooza wamu ne mu bufumbo. Kyova olaba nti you won't find this man having a dancehall song. It will be like oba kikulimo because nze kati dancehall sina kino mwagaza ndi musajja wa afro music but then at times ebeera message nkanyuga message njagadde nti bwe mba nkanyuze oluyimba kati nalina oluyimba lwengenda okuta twangenda kukola comeback nze music mukola as a business era nalina muzaamu naye kati weebudde ngenda kukomawo after break eya covid ngenda kukola serious comeback niyo oluyimba lweta ensonga wanfuukira ensonga wanfuukira ensonga oneerabiza n'amagezi nsonda like mukyala wo ddira omugambako baby tunako nfuukira nsonga you're the reason you understand. Omukyala agenda ku mumwebezi n'agamba ana omusajja njagala nnyo because omukanyugidde akayimba ka izemaani ntakufuukidde ensonga olw'okyuka oba naleeta kajisuga okitegeera nange ofuuka tabu wano mu nyumba okitegeera nyina oluyimba abaluyita akaweta ring nawe luliyo olujja like I wanna put a ring on your finger with you I can't deny it obulungi bwawe noshamarayika. You understand? Akayimba kano akubonako sinakata kajja katya mu ako nyina writer wamwita Apple Music yali awandikira abantu ba Daniel Eagles but currently abeera mu mbalala akola ku radio ku Mase naye nga guy mulungi. The guy is cool. Twatula ne tusharinga idea nyimba nyingi nyinayo akayimba kebayite Sara yange nakakanyuze kwabo watyango mutamanyi kusaba kakanyugemu nga kasobola okuyita amaanyi eri omutonzi negakka n'owulira nga mbutuufu oli in eri munda okubeera ng'owulira Katonda kikyokola ki so ngenda kukanyuga expect a lot. Music industry. It was 2005 when I completed my senior 4 and I realized that nothing more I can do apart from music, and I organized and started a karaoke group. Okay. It was an entertainment group called Nana Entertainment Group. Wow, that's my second name. Yeah. Yeah, Nana is my second name. So we had a place called Nana Pub in Kizungu. So bwe bakatandika wakafa bali bakaita akanyansi barene erinnya lyako eritufu bali bayita akanyansi bali bayita Nana Entertainment Group Nana Entertainment Nana Pub. So I was like
okuwamba kana akafu nina okutandika okukulu ng'ebeera entertaininga abantu naye nga tebajja gigoba kubanga erina erinnya lyaki lukujjukujju lwali lungi awo because nali sinywa njaga sinywa sigala sikola ki but I had to look for something that I can do so that it can keep me busy, you understand? Actually nze obulamu bwange bwonna nayagala nnyo Kamiliyoni tapangirira is a man of all season ate nga is real. The guy is real. He's a serious artist ate nga waali akulaga nti waali tapondoka tagenda kuvaawo ate akola yeah actually kankubuulire muno mu Uganda ne mu East Africa I must be open wano mu Africa nze ngamba Kamiliyoni omu kubayimbi betulina okucelebrate nga bakyali balamu because njagala tunywe music yo from the beginning kuva ku tungu ndoza gwali tunazaalibwa. There's a song called Tungu nga ayiga n'ekironga twebase. You never heard of that song? No, I don't know it. Lwali oluyimba lwa Kamiliyoni olwasi. No, I don't know about it. So ekitegeeza nti abasinga tebalumanya ate nga lwezimu ku nnyimba ze zaakola ki ezasooka okuva olwo tayimba bintu bitali mu magezi ayimba ebintu ebisimba ffe abaana abato abantu abakulu n'abakadde webasobola okulabira nibagamba nti ya za true Ugandan omunafrika talina kuwemula ekyo ekimu kiri kyokugamba nti gonna kikubeeramu mugwe. So later on bwe natandika entertainment crew nebeera kunana awo wennyini nebeera ng'eyimbirawo 2007 nenjoyininga oba MC Uganda Breweries netandika okukolwa MC nanyi nikifuna ndiringira akalimo netandika okukolwa MC mu Uganda Breweries by the time nga nkola senator extra promotions nenkuba yakayimba kange bayita ennaku tedda. That was 2008. Ennaku tedda akona kewandika by that time nga nkyewandikira kati nenzija nempandikira nenkuba yakayimba kabayita duniani naye nga by that time nga wulira nti saayagadde kuyimba nyimba zikola ki ziwemula okiraba mpola nenja nenkuba yakayimba kabayita Pretty 2013 katutumuka nnyo ze nkwagala Pretty tunule eno bali bayaye mukwano mbeera eno nga kulowoozaako wotsoba nkabya. So nayagala nti omugigi ogulijja ganti zemaani yawemula manya ate kunama ejjira okyegera so nga ate abaana boozadde bagenda kujja wage daddi zino ze nnyimba za daddi rekodi bazijje walabe kyali kitya okyegera daddi yakunamya abantu oba cause nze abayimbi bedde nnyo abayimbi abasinganga okunsanyusa it was Eri Wamala omwami oyo apart from Kamiliyoni tiyawemula okyegera tiyawemula. So ffe lwaki tuwemula industry lwaki tufudde ekyokuwemula lwaki tufuddeyo okwambala balance netulaga abantu tanti because there are some guys abalowooza okwambala empale ng'olaga pant kyekigenda kuleetera nti omukyalo bakweko do I look bad? No, you don't. Tosobola kuneegomba. You're so smart. Ompangudde. Wow. Oh my God. Kakati no tuwulireko. Osubira music industry eno mu maaso eyo twalawa. Kiki ky'ogiraba muno ogamba nti ngumidde ku kino kuba kyekigenda okuntuusa gye njagala okisuubiramu ki music industry? Music is a business. As I told you, music is a business. Ate nga bweri business nze sikola music yeka nkolaba MC mu mbaga eyo omuntu nsobola okubeera nga ampise ku mukolo gwe nimba nga musanyusa ate nentunda nepoloti nze mbeera ne bupoloti bwange nembusuubula nembeera ng'omuntu waba ayagala kapoloti nkola ki. Music is also a business like okusuubula ki poloti wabula nze music kyemusuubiramu kinene nnyo like nga bwe nga akayimba kankaleete niko kawulira poloti okyegeera yensonga lwaki byembadde ngamba abayimbi munda nti beegatte bakole kyonna ekisoboka naye baleme kulowooza nnyo tugenda kwegatta tumale okukolera gundi shot mukwatire miliyoni 10 tukole ki tuzimuwe tugoberedde kulaba what has he done with that money. Ojja musanga enkya nga sente azinywedde shisha
kozi nze omwenge sinywa sigala sirya mayirungi sirya kakoola simanya kuba biki I'm just a free guy. Bayimbi nno bangi abakozesa ebiragalalagala bw'ogumidde ku ki weesiga cause nze baŋŋamba bw'ogenda okukola ekintu olina okuba nga olina kye weesiga kati gwe weesiga ki okuba nga tonywa mwenge you don't smoke, you don't sniff cocaine, you don't do anything. Tell me, how do you do it? Bwe ngenda okwogera ku ekyo bigenda kuba bingi because gwe ku TV oba otunda time kirayita airtime naye osooka okugamba nti nze siina kyendi naye gwe kyoba omanya buli wobeera n'omuntu ali andaba manya ekintu kimu nti manya wali Katonda tewali mbeera etakyuka weguma kabiba ebizibu bitya kuva mu Katonda. So that man, that great man is always behind this great man. So mabayiga wono gayo wakabi gayo ayimirira mu kizungu ensine etya gayo ayimirira nakwata microphone nemwekanga yeah man amulima abega abadde Katonda oli yamujja mu bisooto nantuza nono netukikubamu ekibozi nasikuwunyira so oli gayo yali asula wabweri w'ekibanda ku hipokisi 2000 mu mwaka gw'2000 so oli gayo yasulanga ku hipokisi wabweru w'ekibanda. This is yeah, he's the guy Katonda gwe yasesema n'awandwa nagawo tadde ku nsi genda ofuuka ekyokulabirako an inspirational guy. I don't want to be an inspirational man. That's why you say I emphasize my fellow youth to come up, stand firm, do it. You can do it. You can run it. Bwekirema bw'oba osituse ku makya tambula mpola mpola bwebigaana dukaddukamu. Martin Luther bwakola ki bagamba bwebigaana buuka kisoboka tekyetaaga kunywa njaga nze omunywa enjaga byakola kusegiswa bikola nga sijinywedde la gunobola ku YouTube yange nola performance zange nzo swa kwekyankalanya gunoga onoga yasabula alabika ine ekikola ki kimusupportinga nenga nkunganya pieces, I collect my pieces nengamba ndiki ndi muyimbi nyimbira bani bantu nza akutta amaaso ga abantu because ogambe yimbira ba corporate atenga gokufuna obugalo bwa corporate lubalutaro naye nze I make them club, you understand? Oisegera kakati no munange tubulireko bana abakuyambye naddala olugendo lwa music. Omanyi music industry nayo eri so confusing ate awamu etuka naye kusobera. Kakati njagala tubulireko bana abakukwatiddeko oyinza okugamba singa teyali ono wali eri mukagga kali aka music nandibadde siri wano gwe togenda kunfuna mu bigambo wabula kyengenda okukakasa kiri kimu nze ndi muyimbi wanjawulo nze ndi muyimbi wanjawulo wabula sisobola kubasiima nimba malayo naye nga nze nsiima eki kimu Katonda era kyobola nayagadde nnyo akayimba kabugemba ako Katonda yabadde mwene ensonga kati nze tewali abaddewo nti yemalidde nti yereese. There is that guy that pushes him nanteekako amaaso naga genda Ergon brother Wilson akweki akuoliyimba Katonda nakusobozesa noteekamu ssente nozifuna noinvestingamu kubanga Ergon Studios basobola okugumiikirizaamu akaseera katonotono noteekamu nogira no sant brother Wilson yampa olimba lwa pretty nga sasudde napa ne video kubwerere nensasulamu katonotono naye anakibadde behind. I just give all thanks to God. Kubanga tisobola kubasiima nenkola ki ne bwaba kicks yampandika olimba lwa pretty olwasooka najja nawandika let me go nawandika lwaki nawandika onsana. It was God that sent him to me. So omukifo ky'okusiima kicks I rather thank God eyamuteekawo n'amuwa obwongo n'agira kozi ekikero baana nga amataani abaddewo mu media okupushinga. I don't say you, I thank God because yabadde mwene ensonga. Ostegeera kakati no munnange we are winding up buuzaako ku bantu abalabi ba Nkore Media, thanks for watching Nkore Media.
My name is Izeman Adamz the Paris, your boy out of Kizungu Mbarare, Mutia. But I stand firm and say I was born in Kizungu. I'm a Kizungu boy, I'm a product of Kizungu, and that's why I say I'm Mr. Izeman Adamz. I'm Izeman Adamz. Out of Kizungu Mbarara. Mwesige Katonda. Tell them to subscribe to Nkore. Yeah, you understand. Always watch for over 3 minutes and more than that. Like, comment and subscribe, because bochikole echo tugenda kuba bakabinyo Nkore media. Okay, that was Izeman Adamz for you. Amanyanga bulijo from Peter Skyne and Rastaga unateo kutusako program Omerato nuko twarebeka tusyo banani banje mutakayi wakuza YouTube channel yitu nkopo Izeman Adamz yanabagambira muka subscribinga muka likinga kandi mutakayi wakusharinga, and guys, don't forget to hit the notification button so that you get notified whenever Nkore Media drops something new for you. We are the Celebrity TV and Super Promotions Uganda. Bye-bye. Yes Uganda, we bale kurya program ekiwaba no kimanya niyo sha just chilinga chikwasaganya ya mswagane promoter the number 1 Kulubuta selecta kulubuta ningale kale Nina mani no sakwikiriza ngo nina mani